omukyala gwo okubanga weefaako naddala ng'olina abaana abawezeeko omanya abaana bwe bawera n'omubiri guno gugenda gukoolwa nga gulagayalagaya bata kyolina okukola kufaayo ebintu byonna bitandinga off naddala nga weeyambudde mabeere ekibutobuto kino ebyo bitandinga nnyo off kagamba bibeera so omuntu okitegeera naye kati kyolina okukola bw'oba oyonsa naddala n'ong'ozadde nnakawerekwe omwana tomulekera bbeere kaddemisi ono ye mwana jjukira omuwummuza wano kati omwana bw'omuteekawo bwoti ebbeere lino liyambeko likwatako to support the breast so that bw'aba ayonka wano bwati just nippo gy'omuyingiza mu kamwa tomuwa bbeere lyonna kulisika n'omukwata nalakukoza ebintu eno alisika n'alitwala jjukira likyalimu amabeere lijja kulaga nti ligudde naye balina gwamu amabeere ng'omaze omuyonsa ligenda liyingita ku speed kyangu okusanga omukyala ng'alina abaana bawererako ddala naye nga ebbeere likyali faamu why yalikwatangako naye abakyala amanyi okuyonsa abaana nga mwebasi that is very wrong by the way ayina omwana oba omutadde mu kati abaga omuyonsa nga webasi naye ate nawe ebbeere eryo lifa lyesika nnyo ne linaanuuka nnyo ne liggwamu ennyama eno ne lifuuka olunyamanyama yes olunyamanyama why omwana bwe yabaka bwati naye nga webasi ku sides olimu sikasukira mukikola nnyo naddala ekiro nga muyonsa ekiro mweganya okutuula bw'oba weebasa n'omukwata n'omwebasa naye waali n'olikola musula mu kamwa n'ozzaako kati omwana ono alisika kyakoma okulisika bwati erikoma okustretchinga nelistretchinga naye ate ngaekituufu kyalibadde nti zuukuka tuula omwana muteeke bulungi ku mukono muteekeyo ebbeere era oliwanirireko omuyonse ng'olikutteko bwoti kiriyamba maso eno naddala zino maso ze ziri eno obuteesika kubanga kati oba olikutteko oba oliyamba okuba nga lisigala ddamba I'm telling you ne wanozaala abaana 10 yes sijja kutuna nti nno liyonseza naye nga teri nanga teyiseyise obitegeera ne butuufu naawe kenyini nga weetunako ti mundabirwamu naawe otya ebbeere lyo I'm telling you nga naawe olitya naye bw'oliyambako lisigala nga liri wamu naye weeyambula wooti olitunula ekirala banaye musige ku bizigo ku mabeere bakyala ka olive oil isaako shia bata busigo mubiri gwonna kwega nebbeere libe nga lisanyusa naye gwe n'olyoka ojja ebbeere mu kaleega ngalyanga lye bawandiise kwena nga asalibaako mugaba ngalyanga lye basazeeko obulayini bwe buti abuteri gwejjayoko eryolayo lingizayo mpola kola sumula mpola lingizaako olirayo lifaanana litya bwe liba terikuba mmanya ne taata w'abaana terijja bukuba naye ate nga jjukira embeera gye tulimu yakwebereramu so bw'onaagala okubeka sekiseko bulungi naye ngaebbeera lya liyiise lisiiwuuse liriko entakulo omwana litakudde mukwano gwange embeera tejja kusoboka so n'olwekyo bbeere sige ku kizigo ate lirikume nga liri mu kaleega bulungi nga likakutte bulungi tojja lino litamalaayo gula akaleega nkamalayo bulungi ddala kaliyamba okubeera nga lisigala lirifaamu bulungi amu nokola ku exercise obutono obw'amabeere okitegedde ngaolaba abalinzi bakola pushups akunakola ebifuba naawe omukyala bw'oba osaze okolayo kaka exercise akatonotono awo nja kuddawo bakuba exercise obuyamba ekifo okusigala nga lino kiri wamu bebi nga bebi bwakomawo naye ebbeere aliraba nga kyekyo okitegedde so omukyala munnange era bino ebintu byakweyiiya byakwebeeramu byakwetitenkanya tutamuze bulungi obufumbo bwaffe